tya abasanyusa abaffe bwe tumanyi mu nsi muno tuli best ekiro mukwano tuli bulungi naye nga muli bulungi ngaffe aliyo mu byafaanana nga ffe tutunuli olabe aliyo byafaanana nga okukiraba ogwangamba obulamu bulungi obulamu buli best naye nga batugaddewo emubende kasanda embala yaze tusabe mukama tusaasire obadde bukakkana buleme kuyingira eno pulezidenti yakoze obanga entabo eri eyo abantu bali bayinza ovaayo ati ne bajja basiiga abali eno so kyeyakoze si kirungi eri ffe oba si kirungi eri bo olw'embeera y'obulamu bw'ensi eno osinga okudda mu muggalo guli gwonna ogw'ensi oggalawo paati emu nabala ne batetenkanya obutasaasana obugiye Kampala kiba waasi wa Kampala ekuŋŋanya abantu bangi ate baggala business center kiba kiweddemu intaneti yo bagireseeko naye ng'erina abantu beekugira like obutanyiiza abalala be muba mwogeddeko abantu abali eyo mubende banaasanyukira ekintu kye muli mukola oba tumanyi bebamanyi goyinza osanyuka ng'oli mu nnaku ekyo kyogera naawe tebasobola kubanga jjukira baaganya buli kimu okutambula ennaku 21 gubanga mwaka ng'omuntu akola bantu balina onoonyeza abaana baabwe ekyokulya balina ononjukira tuli mu biseera bafiza abaana bakola bibuuzo kati okitegeera so naye olw'okuba nti obulwadde bwazze olaba n'amasomero gaggalawo okumala emyaka 2 so kuguma bugumi tewali solution ndala just guma bugumi naye bwe baggalawo Kampala manya nti ensi yonna babakoze eki bagigaddewo so tugume tulabike nga tukola kituvunuka ekyo nakyo n'okwesabira nga ne gavumenti bwerwana bukubirire kwapula bagamba afunye eddoozi emitwalo oba emeka egy'okugemesa abantu inshallah gavumenti erekemu amaanyi kuba abantu tebali bulungi abantu baavu baatuta naye balinga abataatuta sente tezirabika zibuze ng'ettabbo kitegeera so gavumenti naye etekemu amaanyi erwanyise ne golodi aveeyo lwasa n'atunda kyafune ku bantu ab'emitwalo miliyoni 3 golodi aveeyo tugende ku kirala gona anaaza wano mu bantu ababadde bategekebwanga ku kivulu kya Muhanji mu abamu ku babadde ku bo naye ennaku zino kivulu tukyakirabako mukyogerako kingamwe shewummulamu egenze ku lisensi shewummulamu naye ngege yakomawo komediso kampani nnene ne kampani esookuwummulamu negerako mu break neeterezaamu neema neekomawo neekola ebirala wekitegeera ekyokubiri n'elugo gobaddeyo tradition nga baddeyo gye bateeka temugendayo nawe obuuza ekintu ng'ekyo ebintu mawulire abantu bamawulire Wuma tradition international show ebadde Lugogo bateka bamala weeks 3 nga bateeka wuma eyo ate oteekerayo comedy abantu batawanye tebalina parking biki nakati yawedde sheekomawo naye nga musuubira okudda ku eyo stage oba mwe baamu kubasuulibwa ababadde baagala okugezaako okusuula show ya Muhanji ekitegeeza naawe byotubuuza obimanyiiko ya Sudaani naani atubule ya Sudaani naani otubulire no jasimbuuza bubuuza ekirala kafule MADRAT and CHIKO ye big brand thank you tuteeka our own show gye bayita nseko obuseko era mwaka ogujjajja mu gw'omusanvu ekyokubiri ffe tetuli boogezi ba comedy store tetuli part of comedy store ffe tuli bakozi tujja kukola nga tusasuddwa so ekyo ekibuuzo Muhanji yakola ki yakimanyi oba alina be yasudde oba alina bataasudde kati Muhanji alina okiddamu ffe tetumanyi bikwatagana comedy store oba egya kukomawo oba tejja kukomawo tetumanyi naye nga MADRAT and CHIKO ffe weetuli naye nga mukimanyi nti no Gravity yayise mu wiiki ng'akaaba bukaabi the last whole of the week bibaawo omuntu yenna alina okukaaba omanyi ekintu bwekikunyiga ennyo omanyi abantu balina enjogerega nti omusajja takaaba naye okukakkanya obusungu ku mutima olina okukola ki kyekinga bw'oba ofiiriddwa omuntu wo ng'obadde omwagala nnyo olina okukaaba ekitegeera so Gravity nekyamuyitiriddeko n'agamba obusungu bwonna ne bwaba musajja ng'akukyayo oba ng'akukiitinzeeko omukazi osobola okukola ki naffe abasajja omukazi n'akulimba nti akwagala n'omusanga n'omukazi omulala oba omusajja omulala ojja kunyiiga otegeera obusungu buba bungi so okugezaako okuriliizinga gundi eyo olina okukaaba ku maziga olwakuba nti kale Gravity lwakuba nti ye akaaba mangu bwe buzibu okitegeera n'obusonga obutono akola ki akaaba mangu singa adde afiiriddwa kale naye bya industry oli musajja olina okugumamu yanyiigira nnyo n'amawulire gennyini ekintu nkyo temukiramulaba kibi kye ayinza okuba yakyogeza buto n'agamba nti obavumya abantu abakulu abayisizaamu amaaso naye yali alowooza kyekimuyisaawo naye olw'obusungu bwe mwamugamba asima ayimba gasiya olwolwo kati kyekyamunyinyiza kwayo gasiya amuteeka mu studio amuteeka mu vidiyo amuteeka mu promotion amuteeka mu bikigo bw'omuvuma gasiya omukyayi abantu era enyimba nfu nga yajjuza cricket ovo
so criticizing kyekyamukabiza n'akaaba musajja wattu. Bwe kikutuuseeko ku kiseera ekyo nga tumanyi mwe muliko MADRAT and CHIKO be baliko naye ne kibatukako ekiseera ekyo nga mukubye buli kimu mwe muliko n'abantu batuka bagamba si yemmwe yeba ensalawo yaabwe totegeeranga bantu mutegeerera olaba Gravity oli bwagamba nti ennyimba zayimba mbi oba tezinyuma si buli omuntu tekimunyumira ayina bakola. That's why Gravity n'olwaliro bakyamupangisa n'agenda n'akubawa n'akola kyo kitegeera. Gravity omu ku bayimbi abakuba audience n'atabulatabula buli muntu okitegeera. So kati omuntu waba akyayingiza ssente ze nga waliwo abamupangisa ekyokujja wamawulire n'angamba biki kale abantu bajja kiraba bulala naye omuntu okujja n'angamba nze omutamala mu maanyi wabula nze njagala oyo faani alina okumbuulira oyo ampaana aye ne faani ambuulira amazima mulungi nti wano terezaamu wano oba nti mwabamu oyo muno tutereza saande sikuvumirira kubanga ono aati tetulina gwe twakubira simu nti tubanne tulina aati mu mutwe okitegeera oluusi abamu mutusanga busanzi nga tuli ku luguudo tutambula okitegeera gwe nonjajingiraawo ng'atonsa naye nga tomanyi gye nkoze eki. So nga betutategeeza ku muntu nti bannaye tugenda kujja tutandika yimba tukole comedy nammwe temutujajinga okitegeera nga abatumanye ennyo gwe twala ekyo ekiriwo naye tokivumirira kummalamu maanyi because at the end of the day Gravity yadde agamba famire ye abantu be nga temutuufu okitegeera yayina emmotoka ewaabwe omusajja yayina emmotoka wabuyu ogenda omungere abantu bagenda omupangisa nanga wonkaabo agenda kulyawa analya ku TV eyo anajja ku TV okitegeera. So ku end Gravity waba takyalina mirimu ng'asabiriza ate amawulire gegongera okukola kati Gravity yakoze bw'ati kati gundi yakoze bw'ati. So ekirungi bali abayimbi beyogeddeko ab'amaanyi teri yayogedde tioba amuvumirira oba tamwagala bali basajja bakulu era ebintu babikwata ngeri ya kisajja kikulu ffe tulemate mujajinga okuba yakabya obuziga okitegeera ya naye nga mukimanyi nti Gravity yakabye ng'omwana omuto gwokimanyi kati oba namwe era nimbamawulire mulimu abasoma so okuwuza interview nga yabasoma nembamu abuuza ekito kati nga gwe webuuza byaki bebi nedda katuve mu ndwali ye Gravity yakabye ndi Gravity oli musajja mukulu tolina kwekabyakabya ate singa babadde kale katugeze singa babadde katugeze muyimbi kyakaaba singa babadde nga Bruno K yakaaba naye kati Gravity takyali mutujju kati buli wabeera alina kugwanda kati yani yenna abatujju osegeera aba akaaba toddamu kaaba kale bba toka I love you so much. But you never somebody that finally really fool.
byenina ebyange byeninamu. Nze nnoonya wakuzinira. Nange nnoonya wakuzinira. Akwasirako baagala okwerabisa ategeyo snap. TikTok kava. Chiko wona nze mwina okola ki? Wekweka tayagala kulabisa. Nenjabula akakasi akalungi. Olage buli omuntu olina akakasi Akalungi laba style. pakusimu pakukwatayo. Kwesi. Kati obenako kumbe nako katamidde dakawuuzawuuze dda. Gwe bakusimu tuzannye kalabe. Kati oyagala olage buli muntu nti olina akakasi akalungi. Oh baby, how are you? Sigalayo naawe. Omwana alina nnyo alina olubina. Tufune omwana omulungi ategeeze yonomwana asinga obwakalikyangu Omukazi omulungi olaga buli mututu wa kabi. nebbina liri nomwana alina kyangu ikanakana akalungi tetugenda mu maaso mwabumpi mwakituko tetugenda kulya mwakituko mwabumpi nja kumanya mata muli babbi eresatirite waayi anyabbi akaberako omwana abadde wano omwana atambulagaonika ebintu Alina bubeezi. Kati oba ne baby wuno. wuuyeraba akaana Mama baby feel free. aha kalabi How are you? What's your name? Sorry? Baby, what do you take? Focus in. Baby, wakuwepi. Oyagala olage buli omu. Tikwalina beauty. Oh! Papa. kanso kiwo Wekansa kitatiiro. Ondabye. Ayina niwulindwa. kiki Kano kabebi kange. buli omu omulaga Kuyamwa okuba n'essimu. Oyagala olage ku WhatsApp ku video. Akubire Lubega muntu wange. Baby ono ogenda just mubuuza ogenda gamba hallo kimala. Wano ogweramu amaanyi. Baby. yo Oli wabwagwe. Nikwa kituo. wabakulaba Nkukube surprise. olina okweyina akakazi Nkukube surprise. ndaga Kulage. ndaga Wano ogweramu amaanyi abawala bagezi. aliwa Baby say hello. owaye akokolinako kazogedde Ekani. sige kabrenda Ye. ako nakalya dda Wangi. okomanya kagaba ne bawusa yakalya Atasinika. ne manejya Ate kino kiddemu. Okubeera omukazi omulungi bannanga abawala tuyinga oluzungu. ekituufu Osanga omwana ng'ali smart naye ng'oluzungu lutono. brazilian yali ku mutwe N'osanga omwana ng'ali smart naye ne yeefuula nga tamanyi luki. tutegeera tamanyi efula nga tamanyi luzungu naye yasinze okunyuma wano olwekikobe kibadde kiluzungu Tugezamugezaawo. ogesanga kasina Anyumye. bigesabulaawo akayima konna Kumba luzungu lutono. lutono ona kumanya kuzina Eh.